njagala okubira Omulanga State General Yoweri Kaguta Museveni Muwanga Kivumbi beyiro ye gye yafunye nga sinatuuka ku byayogedde biki etegeeza ki fayiro teriiwo nfu fayiro teriiwo kyekitegeeza fayiro ebakuba nnamu nga genuine nge bagibuulira eggwanga nga DPP bwe yagiteekateeka n'agibuulira eggwanga ate yalifunye atya beyiro ng'aliko emirambo 8 ku 10 ogimanye egy'emirambo kuba n'omulambo gumu bwe guti Okero yaliko 4 gukulemezaayo okitegedde Besigye talina mulambo gwonna aletelemeddeeyo ne Ssalongo Lukwago kati njala okubira Omulanga Oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni n'abasajja bo abakukolera emirimu wansi mulekerawo okuzimba fayiro module eyo ezitakwatagana si nnungi emirambo mingi egyagenda ku fayiro eyo kati iyo yaweddemu amaanyi babayimbudde because beyiro mu mateeka kitegeeza tukuwadde omukisa weetetenkanye olwanyisa omusango gwo kyekitegeeza fight on your own egenda bweru olabe ng'olwanyisa olwane kyekitegeeza beyiro okitegedde temporary release temporary freedom kakati ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abazadde b'abaana abaafa era efaanagana ne fayiro ya Segirinya bwe yali ne Ssewanyana ng'ensi erabira ddala ng'ensi era ekimanyi nti Segirinya talina busobozi butema muntu wadde ogu omubwata ekiso awamu ne Ssewanyana nga bye bimu n'olw'ensonga eyo njagala okubira General Museveni Omulanga musajja mukulu aweebwa ekitiibwa mu ggwanga mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna okitegedde nkitegeera abasajja b'okola nabo aba security balekerawo okuzanyira ku bulamu bw'Abannayuganda mbu bazimba fayiro olwa Muwanga Kivumbi omu gwe baagala ne bamuwerekerezako emirambo 7 that is too much emirambo gyali mingi egyo emirambo mingi nkugambye eyo bail application yeyabadde granted kitegeeza nti fayiro Muwanga Kivumbi talina kyagimanyiiko that is point number 1 point number 2 ku conduct ya Muwanga Kivumbi ng'avuddeyo ekisooka omuntu yenna yakava mu kkomera we olw'ebyobufuzi kuba byabufuzi bino byonna byabufuzi omusuubira okwogera ekigambo kyonna kubanga aba yawungawungamu tomanyi kye bayita kkomera aba n'oputioni ezo ekisooka okugamba ab'omuzindaalo nti nga Matembe bwe yakoze n'agamba mundekeemu kampumulemu gye nayise mmanyiyo oba okubifuubirawo immediately nga bakakuta n'okangaza kati enkangaza eyo yaffe ya ki-UYD etalina pulaani omala gayiwawo nedda enkangaza eyo y'eki-UYD egumye olutalo eyo enkangaza ate mu nuupu teriimu si ya nuupu bana nuupu tebalina ate kaleji eyo eya Muwanga Kivumbi ne selection y'ebigambo okitegedde naye kati nze kyenjagala omusaba kiri kimu ateekwa okumanya beyiro yagigyewa kuba beyiro teyagigye mu kooti beyiro yabaddeko okutula ku mmeeza beyiro eyo teyagigye mu kooti ekyalina naye akimanyi mu mutima gwe nti teyagigye ku kooti kooti bamugamba bugambi lirizimu naye nga beyiro bagigabidde walala bwe bawadde order kati bali be yakubye abo mu Katambi Nakalabye be yakubye abo kuliko eyamuwadde beyiro okitegedde kwaba abasatu okujjako nga yabagambye nti nze mujja kunzikiriza engeri gye ndi wa byabufuzi mu balonzi bange
nkoleki njogere nga bwe njagala nfuwe bigambo temukitwala bubi ekyo Museveni akizannya bulijjo abizannya president n'omuvuma wali ate ng'okolera ye n'okunumba naye nga ovuga omudidi gugwe kituufu eyo president enzannya agirina kakati nze saalabyewo kintu awo tewalabyewo basement awo andi kakati okujjako nga General Muhoozi yanaakyusa enzannya introducing eyiye eyogamba nti nze soogerwako bwekiri jajja ayinza okuba nga yazannya ekiki ate ono n'akiteekamu Muhoozi ne maama n'amuzaayo Muhoozi ati kakati eno fayiro ndala ya madda kakati ayinza okufuna fayiro nga tugume gye yafunye ey'okwogera maama Matembe ekyo nakyo kisoboka era nkisuubira kisoboka era nkisuubira naye nze kyembadde nkugamba ndyoke ntuke ku nsonga eyo yennyini nti Muwanga Kivumbi ateekwa okumanya ani yamuwadde bbairo ng'afuumula ebigambo kubanga bbairo teyavudde mu baani baseggona mu bajuyinza amateeka wano amateeka tegaliiwo tegakola amateeka mu nsi yonna ganafuye mu nsi yonna si wanowuka ne mu mwange tusuubira nti no democracy yakula tekanaawe amateeka ganafuye America ava eri najja n'akukuba n'akunumba n'akwata ne president wo n'amutwala ngalinga akuteeka nsala n'akunumba naye bw'ati n'agenda neyeyongerayo nebakuba enduulu kati nalaba president wa Brazil omanyi Brazil erina embiranye n'America ng'akuba kyakyala president we are tired of being threatened n'afuwa ebigambo bingi abifuuyira Trump naye waliwo amunyega bavuga wachawi yaongeye huyo yuko mjinga talina makulu president wa Brazil amateeka ganafuye mu nsi yonna nze nakitegeera era sigeesigamako nnyo wadde nga nsoma mu byenkola sigeesigamako nnyo kubanga America yamenya zitwiti ez'enjawulo yamenya protocols ez'ensi yonna mu ICC togitwala ya America tevunaanibwa nebebe kulumbi awamu ne mutabanyi waayo Israeli bakukuba ne bakunumba ne bagenda n'obula gy'owaaba kakati kyetuliko wano era naye yabadde America naye yabadde mu lukiiko lwaki lwa NATO wali e Butuluuki aba akyali mu lukiiko lwa Nankai lwa NATO ebikompolana bitandika okuyitinga ebye Iran bamututte kagudde yalinyeddako ate teyageredde mu yabasaabaze eyiye yagireseewo okiwulidde for security purposes kakati amateeka tegakyakola mu bino kati mbeera nkwasaganya embeera ogikwasaganyiza otya ku olwo nti bwe nti olunaku luweddeko nti ye katulinde olwenkya tulabye tutambuza naye mbu ogenda kwesigama ku kooti oli akubba ttaka akusindika mu kooti omuwaabire akumaze ate ababbi b'ettaka ye kasita akumala n'akuteeka mu kooti ng'olwakumaze akumaze kubanga kooti zaabwe nze nalwanako n'omukyala obimanyi bulungi mukyala waffe abantu ne baŋŋamba genda mu kooti genda mu kooti omuwaabire ogenda muwangula oyo si wano walinnya ekikomera ne mbagamba zisigenda mu kooti wali mutuufu sisobola kumala mutuufu nnyo sisobola kumala budde ngenda mu kooti kuki bankubidde ku gurawundi wano ate ngende mu kooti omuntu alina jjajja n'akabundu akayina mu kasawo alina ne ssente ngende naye mu kooti wali tomalaako sisobola naawe wali mugezi nenkireka buli era nafuna emirembe gyange naye singa nadda mu kusika muguwa wuuyo n'okukoga wandikoze kufuna ssuubi eritaliiyo looya ba ssente ne bazimala mu mazzi bulooya bukusomba 3-5 nagamba nedda ssebo zisiri muyungwe
kibuga nkiruddemu okulide ku street kooti byemala mbimanyi n'okireka nenkireka omukyala ennyumba n'agitwala n'agitwala n'ebiwandiiko yabikyusa ebiwandiiko tasobola bikyusa ate abikyusa atya namuguza mwagirekera abaana balitandikira okwo beyazaala okiwulidde kakati nga tuzeeyo ku Mwanga Kivumbi musajja Beire kisooka teyafunyiye amateeka yadde ya byabufuzi kusinziira ku mapeesa gange n'ebisaniya ya negotiatinze ate omukyala we muteesa mulungi kubanga fayiro ye nnene eyo fayiro tebagifunako beyiro eriko emirambo 7 n'omala mukomera emyezi 6 n'oteebwa n'oteebwa oli muganda wa jjajja toli muganda gwe Toyota nedda ovaayo otya kati ekyo kyo ffe ba critical thinker tukitunuulira tukitunuulira ne tugamba nti yali firimu yennyini eyo pointi nkulu nnyo kakati nga tugenze mu kwekizamininga abantu beyayogeddeko Ssekinnoomu yagenze n'agamba nti Anita yali nsonga nnyo era Laddu yamukuba n'emwabya kakati wekitiibwa Mwanga Kivumbi njagala okumutegeeza nti newankubadde Anita Amongo yayabika naye ebibye mwabirya werabira mangu Mwanga Kivumbi yabirya anti Mwanga Kivumbi yali ku finance committee omanyi sente zitambulira mu finance committee mpitirivu nnyo ate we zaayitiranga anti mu budget committee eza Anita Amongo we zaayitiranga jukira Mwanga Kivumbi muyivu nnyo mu bya economics ali ku level ya lecturer mu byenfuna kati be bakolanga budget Anita mu yatwaliranga billioni 4 billioni 5 ate nga ne kwene ewedde babadde bamutedde mu billioni 24 tebazijjemu bujja okiwulidde Mwanga Kivumbi kakati oyinza ogamba nti yali tabimanyi ebyo yali abimanyi kati ayogere birala ate ebimukwatako abireke ayinza okwereetera ebizibu kubanga ffe tumanyi ayogerere mu batamanyi Anita Amongo abadde n'abasajja be abatambuza ensonga ze ez'ekikugu financial babasaalirwa Asumani basaalirwa Abdul Katuntu Olunwerubaga North bagamba nti naye owekitiibwa Simpuuga owekitiibwa ni oyo mukulu kennyini mukulu Ssemujjuŋŋanda abasi 5 kuliko gwoyisaamu amaaso mu kutegeera ne mu byenfuna Anita Amongo opposition abadde yagikwata bw'atyo soka olindeko okuleeta angoyo mbadde njagala nkubuuza kwabo olina bantu bazito nnyo banene Abuddu Katuntu basaalirwa Ssemujju Ibulaŋŋanda owekitiibwa Mathias Mpuuga omukulu Mwanga Kivumbi bw'olina goyinza okuyisaamu amaaso akali amaggwa naye yali mu Seba Anita naye si muziru yali yeetoololwa babingwa be bawabula tunyige ne pesa tunyige lino tunyige liri nga bamalayo sente ne zitambula okitegeera kakati eyo line tagezaako gigendamu emwabya Anita nze Kabigirwa Moses ayina moral authority okwogera ku Anita Amongo kubanga gwe tulina kuwali oggyeeyo ate nga wakuba emiggo buli mukulembeze mu Nuupu takkirizibwa kwogera ku wekitiibwa Anita Amongo kubanga ne Joel Ssenyonyi yazirya ekyo kyo bakireke bulesi bakoze naye emyaka 5 byabakoledde mbimanyi omuntu yatuuka ekiseera nga ffe atusinga amaanyi mu Nuupu Amongo nga bwakulumba mu Nuupu akukuba n'akumenyerayo omugongo n'omukulu bwagamba nti noono mumugobe nga akugoberawo recommendation gyakola ng'ekola kakati ate ogamba otya Laddu yamukuba toba mwenkanya nze njagala abeere mwenkanya ku Anita naye bagamba nti Mwanga Kivumbi era wankwe kuva dda enkwe zo chairman waazo
kakati baba wankwe naye anti kakati eno era gye tulimu kati tukutaputa kati tokyamala gasaatuuka busaatuusi n'ogenda bwotyo byoyogedde tubiddamu ne tubimulungula kimu ku kimu wabadde otegeeza ki wakola kino kikwalagana ne kiwayogedde eganda edda mukulu tolimba awo olimba yawo olimba kuba kati facts ziri ku fingertips mu bantu abaali mu nuupu nkugambye nze nzekka akkirizibwa okugamba nti Anita Amonge oli mukyamu era nenyimirira okuba nange ndi ku rekodi nze nagenda mu lutalo n'Anita Amonge 2021 nga nsinga amaanyi mu nuupu kyokka nga ndi memba wa NEC kusinga amaanyi Amonge mu nuupu okitegedde kati atuyinza kuŋŋamba ki kozi yawuliza ne Bobi Wine okujjayo ka president yataddeyo osaaga n'okusaaga baamukubira esimu Bobi Wine ne bamugamba kajjeeyo omwana badde akimye miliyoni 10 kajjeeyo tomanyi bibaddewo ow'ekitiibwa tujja kunnyonnyola madamu anyiize madamu munyivu nnyo tasalikako musale kajjeeyo n'akawonulayo n'owulira ng'otowolokose ate nabiwulira nze nali mu maboosu nze byali binkwatako nabimanya luvannyuma nga nvuddeyo amanyi tegakugwa mbu wabimanya namanya bumanya nti wano tewali bizinesi namanya bumanya madamu n'atuuka n'okunyiiga anti ali nga kakati tebaagala anyiige waliwo omuyivu omu eyawandiika muyivu ki yagamba nti gwe okutegeera obutegezi ekibuuzo yes ekibuuzo ng'okitegedde it's a halfway mu kukyansaringa already oba okiinako answer 50%. Yes. Okukitegeera ng'okitegedde nti kibuuzo kino kyekino kati 50% oba okimaze butereevu kati olwana kwongerezaako bwongereza osikowalinge kakati nze okutegeera obutegeezi nti yeno nuupu 50% wali omaze nalina ansa abasajja bange lekaleka naawe bansalako dda bwe bati kubanga ze Anita Amonge okutuuka okunsiza amaanyi mu kibiina ekyange ate nga naawe olijje nomulamba nga ndi 005 nedda ssebo nali sobola butaakitinga abakulu bajja yeruzira ne bakulabako ob'ekitalya ngani olaba mu kooti gye batajja madamu anyiige madamu nga tebagala munyiza omanyize kye naliko kiki era mu nuupu mulimu omuntu omu gwempa ekitiibwa bali babiri asooka mulima mayuni kanso Abudala Kiwanuka yajja n'akulaba yajja ku SIU yasiba ennyama najja era okuva lwe yajja okundaba ne bamuggyako obwa minisita bwa internal affair lwakujja kukulaba nga madamu munyiivu madamu yanyiiga yali shadow minister for internal affairs yabusigaza madamu yanyiiga omukulu akolewo lishafu anti nkugambye omanyize ebintu byenjogera abantu abamu balowooza nina obukyayi ku nnubu but these are facts that took place internally ng'abantu tebamanyi bannange ng'abantu tebamanyi naye nga byapeninga waakiri gwe bakunyigirize naye omukulu aleme kunyiiga mulima mayuni teyaddamu kulinnya nnyonyi ku paalamenti teyaddamu kuweebwa assignment yonna mu komiti kujja kulaba Bigirwa Moses ate nga looya wange okuva edda yali nga nsabira bubeyiro nga bwomanyi ng'akutaasa kyova olaba muwe ekitiibwa mulima mayuni kituufu abasigaddewo tebakulimbanga ate omulala baba bakulimba ate omulala yooyo anti ogambye bantu babiri yooyo sofa kweyo ensonga maama w'abaana ye yajja maama w'abaana ki yenna yaliwo ate yenna yaliwo atya nina maama w'abaana omu anti waliwo oli omukadde de kati noono gwe tulina omupya omupya yaliwo era ye yajja naye n'oli yajja bambi n'oli yeekuwa mu kifuba najja yajja ku kooti mukazi alina omutima omuzadde alina omutima omuzadde yajja ku kooti awo yajja
ne basala amagezi gonna n'ovaayo mu first appearance tiyakomawo gwakubiri nga watulimandinga bwe yalabikako awo n'amanya nti gwogenze kuba ebizibu byange yali abimanyi ebyamakomera yali abibeeramu nnyo ng'akugjayo abeerawo ng'alwana akwatirira famire paka lwenkomawo okibulidde anti waliwo nali Kampala remand mukomera najjo eri Luzira nga wakayingira bw'olisooka eryo yeyo Kampala remand wafu wazibu wakirobeerako mu Macton Bay naye wano ku remand mba ndi awo ajja okundaba bambi mukazi wattu ekyasinga okuntawaanya ennyo ne bangamba njogere naye nga nfukamidde wansi ye atudde ku ntebe weeyaze ku ttaka jjukira nzize balina ebipale biri special bijja okulaba abagenyi ebinene bwe biti ojja weewuuba wenna bwoti nga tolinamu kaleega konna ate bakukkiriza okugenda nako ng'ogenda okulaba abagenyi akaleega okajjamu nkugambye wenna nojja osaawuka busaawusi byajjinja ebipale nkugambye n'otuuka awo ssebo weeka akiini apo natyoboolwa mu maaso ga maama w'abaana nengamba kiki kino nga mangereza akufiirako bufiizi wali weeka akiini ongeena nini yako bibi yako ekapa nenkayinga kiini n'ofukamira ku ttaka ye n'akola ki n'atula ku katebe n'akajjala bw'ati akoze akaviiri omanyi bakabasibeze bansobera banyirira nnyo nga nannyini ali muki mukomera lwakuba eryo batolina kyolaba batolina kyolaba kati bw'olaba ku muntu avudde bweru olaba ng'anyirira nnyo bakabasibe banyirira yajja akoze akaviiri olabira ddala malayika ewedde mirimu kyova olaba obusirikale bwa prison n'obwa poliisi butekinga nnyo advantage ku bakabasibe olw'ebizibu bye baba balimu kakati ng'okakiini netuzungumiza ng'oli ku ttaka ngeze ndi ku ttaka ssebo nakwanjulira akaseera ne kamukeneke yali bintu byonna byonna nambuulira ebiriwo n'atambula n'agenda okiwulidde bw'ova mukomera teyakujjukizaamu eneyala gye weeyala ku ttaka nze abakimanyi mba saagala mujjukiza nnyo tobiwulira bulungi ku mutima nze abakimanyi kakati eyo embeera tubadde ku Anita Amonge mu bantu abalina okwogera ku Anita Amonge Muwanga Kivumbi taliimu abijjemu oyo asooka kati tugenze ku jjajja kati Muwanga Kivumbi yes wa opposition nkitegeera is an historical mu UID first national chairman bamugoba bugobi ate nga bamugobera ki abamugoba kuba chairman nga era enkwenga ze zimugobera bunanfuusi nangu ng'alabye ina ekikolikiwulidde kakati naye bw'otunuulira Muwanga Kivumbi byali badde mu nsi bisinga byali olwaleero kubanga wooteri ye gy'alina ya buwumbi 15 esinga wano kulandisita wano wetuli musajja nga w'amaanyi nnyo buwumbi 15 ayina kino ayina kiri okitegedde kyemumanyiko bajja tibatalina bangi kyosijja muwaayiriza mbu yali tabagoberamu nnyo ng'agobera mu bannakyeyombekere okiwulidde awo yali akyasitwagolinga naye kati yagguka but is worth 30 to 40 billion omwana oyo mugagga nnyo ng'azijja mu paliamenti awo kakati oyo akyakolifayinga ogamba nti Museveni aveeko kubanga bw'obala emyaka 15 gy'amaze mu paliamenti n'olaba ng'ayina biliyoni 3 ayinza n'okuba ayingira 5 kakati ddala yazijja mu paliamenti okiwulidde era yezijja mu paliamenti anti nga mamudiiru so sikumusaa n'emikweseze egy'enjawulo ali worth 50 billion Muwanga Kivumbi musajja munene kakati kyembuuza debate y'ababigirwa ayinza ogisigalamu abatagiriimu kati kitegeeza
naye takyalina moral authority kwogera kwani kujajja ne kati anoonya ki basement gyayagala gyayoya omuntu ali mu bugagga obufaanana bwatyo bwali politics bw'okukangaza bwatyo bwali naye kati ye kyalina okumanya kiri kimu kubanga Muwanga Kivumbi alina income ye million 10 plus omwezi kati bw'aba ali kweyo level kati alina otandika okubala ebigambo kuba alina byafiirwa bw'atabala bulungi bigambo alina otandika okubala ebigambo talina kwogera nga ffe babigirwa basula mu mizigo talina kye tufiirwa bwe ne bakutwala erusira tolina kyofiirwa ogenda mu kolokolo okugjako abaana betuzadde abatali ku pulaani kyekyokka musajja batu bukazi bwattu ne bubanga bwe busigadde bwonaabona ofiirwa ki ekirala naye kakati is a billionaire bw'ayogera babigirwa si bwe twogera ekyo muwabuddemu ate kati ye ayogera nga mmwe bwe mwandyogedde nga ffe bwe twali ate mwe ne mwogera nga ye bwe yandyogedde okibulidde kakati ye mweyo embeera nze muwabuddemu oba ayogeza butali bugunjufu Muwanga Kivumbi musajja mugunjufu naawe ayinza okuba nga muyivu naye nga si mugunjufu Muwanga Kivumbi is one of the highly trained politician naye ojjukira nga tanagenda mu kkooti n'okumusiba nti yavuma General Museveni nti awunye ekivundu akatamya kuwakalaba ebyo ebivumo bitono anti kyenkugamba ffe Museveni twamuvumanga ebivumo ebisingaawo twatuuka mukolera mazaalibwa ngo biyita byakusaaga okyasobola bimuvuma kubanga ffe we twakola ki bwe twabeeranga mu UYD nga twetendeka n'ebivumo bye munaavuma omuntu but in a diplomatic way si bino ebyakoma nnyo okwo eby'ennaku zino ebyo that is point number 2 nupo ina system emu erina problemu ya political pressure n'okwapizinga omukulu nakikubye Muwanga bamuyimbudde n'akikuba yazizza moralo ya nupu era ekyazeeko omukulu ya postinze ali mu America eya postinze ng'agamba kyo nabye twitaye ng'agamba dakiika obuyise nayogeddeko n'owekitiibwa Muwanga Kivumbi akuliseeyo mu illegal detentions and whatever nayongerezaako ebigambo awo kati ono aba alina pressure eyo ey'omukulu kubanga yayogedde okumuwandiikako n'okumumatiza kwegamba omanyi Bobi Wine yali afunye chance etwala obukulembeze bw'eggwanga ng'abantu babeerawo nga balwana okakinga his eye naye akyalina influence abantu nga babeerawo balwana ne bakola ekintu Bobi Wine amulabe naye akyalina influence ku Twitter ze zaakola ezo Katonda yamanyi ku ekyo nti zikyalina amakulu following kweri but actualization realization yeri subject for debate naye nga following ku line agiina oba alala bagenda kubanga ne mu bagendayo okulaba mulimu n'abasecurity ati era abagenda ne bakebera balaba ayogedde ki goditamininga abanaakulaba kubanga n'ababi bandaba n'abananvuma bandaba bayinza n'okuba basinga obungi kati goyiwawo buyi naye nze ndaba nga posti za Bobi Wine zireme kuwaga Muwanga Kivumbi ayinza obutakoma kumpi kuba ekisooka oli tali ku ground takyalina influence wano ku ground ate n'ekyokutwala obuyinza ekyo kyaggwawo tasobola butwala kyaggwawo ekyo kyaggwerawo ddala anyway ekyo kiri ku Katonda yadetermining ebinaaba bikoze eki yadetermining ebinaaba ebinaddako kubanga buli muntu Katonda amanyi onoomalirawa naye Katonda era takola nsobi tagera bubi oyo takyamuwa bukulembeze Katonda tagerangako bubi ensi yonna ekimanyi kubanga oyabeerera ku piiki yalema okukozesa omukisa ogwo so nze mbadde nkulaga chance gye yali afunye
nze sina kapima kamala akasobola okugamba nti Bobi Wine talifuuka president. Kakapima sikayina. Jeno leka kukiina musajja. Ekyokubiri kubanga simanyi Katonda azzaako ki. Sikimanyi. Obeerawo naffe kye tupredictinga tuga nti leero Katonda kino kyazzaako. Era sirina kapima kamala kalaga nti anaafuuka. Oba taafuuka. Tajja kufuuka. Ebimu buli muntu akola byakola, omukisa ogusembayo n'agulekera Katonda. Ogukwalifyingisa. Okitegedde? Kati sinze siri judge kweyo level. Okitegedde? Nkuwulidde. Siri judge kweyo level okujjako gwe oyinza okuba galubindizo zirengeddeko ewala okusinga eza. Kimanyi tasobola kufuuka president. Era nze kati tayinza kummalira biseera. Mbu yataddeyo Twitter yapostinze ku X mbuguumirire ekyo tekiriiyo. Ekyo kituufu. Ekyo kyo kituufu. Ng'ebyo Muwanga Kivumbi byayogera ebigenda omutwalaza mu basement oyingiza obukadde 10 omwezi n'oyogera ebigambo by'ekisiru ebiti obamu omutwe omulamu. So mweyo embeera mba nkugamba nti abala ebigambo bye waliwo ebigambo ebitakyakola kati Janet yafudde abantu tebakusuubiriza wali olw'okuba bakasuka ebigambo okuva mu audience naawe ogendere ku ebyo ng'oli mukulembeze abantu abalina osalutinga jjajja wano abo ba Muwanga Kivumbi balina omusalutinga n'okufunga kubanga yabagaggawazza. Okiwulidde balidde ku platform ya jjajja. Muwanga Kivumbi yali musajja mwavu nga muyivu naye nga mwavu. Nze nali naye Muwanga Kivumbi ng'alinga muganda waffe Kayijja. Arodi Kayijja. Kayijja muyivu nnyo mu byenfuna naye musajja wattu omulaba bw'ayimiridde. Ebyenfuna bye si birungi. Si birungi. Ate nga muyivu mu byenfuna. Muyivu nnyo mu byenfuna. Kati ne Muwanga Kivumbi bwe yali muyivu nnyo mu byenfuna naye yali okimanyi nti wali mu mbuzi ng'atunda mbuzi wali mu kisenyi. Anyways, endaba eyange y'ebintu bwetyo bweri ebisigaddewo yanamanya bwana yagambye ku bbalaza agenda kulagako ku jjajja era alumba ku kitebe ekya Nuupu alage ku jjajja ate kakati anaatuuka bw'ogenda ku Nuupu ate jjajja oba omulaze eki mulimu ebyobufuzi ebikadde bitakyakola oba wagenda badde manyi agenda nakasero agenda ku kitebe alage ku jjajja kyokka bannange ankoze bubi nnyo teyali badde Muwanga Kivumbi ayogera bw'atyo nti jjajja taasuleko ku olwo mbwagenda kubateeka ku kababi mbu pulezidenti we waaligenda okuddira ng'alina wabatuusizza kati ayinza n'okufa eyo layini gyakutte ate si jjajja si yayinza n'omukolako baali nabo ku lusegere bebajja omukolako kubanga tebaagala ataataganya jjajja anti kakati obuzibu bwagenda okufuna nti ajja kwagala okuzanya politics azza ekintu engulu ekyo kitegeeza ku bikooli omukulu ali mu Amerika kakati ate w'omubikira embwazi yazireka wano zonna weeziri guno zaali musiru okukirekera Zedriga n'atakiwa lubongoya saali naawe ku show wano ne nkugamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi aba kubanga ekintu kino ali mu bya siriasi akyagala oba pulezidenti adabulekera Muwanga Kivumbi saali naawe wakyogera n'ogamba nti naye olw'ensonga ya Muwanga Kivumbi ey'okugumaaza yakirekedde Zedriga wari ate mukambwe ennyo Zedriga ennaku zino okitegedde kati Muwanga Kivumbi aba ayagala kutegeera jjajja agenda ateeka omuliro ku Nuupu wagenda okutegeera jjajja nti tasaaga ku luno jjajja ajja kujjayo n'ag'omubuto bino byabaddemu byakusaaga agenda kulaba jjajja ali ow'okumpi wali ow'okumpi omukono gwe guli ow'okumpi wali wennyini watambuliza ajja muwulira kubanga awo jjajja ayinawo embase tebayinza kukkiriza kumutyoboola nga weebali kakati Muwanga Kivumbi nze mbadde saagala atyobola ekitiibwa kya UYD kubanga abantu ba UYD tuba tumanyi ekyokukola ekyokwogera
oyogera ddi oyogera ki kitegedde tuba tumanyi naye mama Janet nga tatera kulumbibwa n'osigala waggulu. Of course Mama Janet like any other person ekisooka kyenjagala okiriyalinga Mama Janet waba yalwala she's a human being. Yes, ng'omuntu omulala yenna. Ekyokubiri bw'aba yafumbirwa General Yoweri Kaguta Museveni n'afuuka president ekyo buli omu kye yali agadde. Tuwali atakyagala. Buli muwala kye yalikoze ki? Kye yali agadde. Toyinza kimuvunaana. Kati eyo debate nze sigibaamu. Weba yakyana kito. Anti kati omuntu omukulu ng'oyo omuyivu bw'abanga nkiddayo wali nti bw'abanga muyivu si mugunjufu. Ekyokusatu enzanyo ya Janet obukyanga bakwata obuyinza talina issues na public. Talina. Gobe mazima. Niwaba nakola omulimu agubeera mu curtain. Undercover. Undercover. Agubeera mu curtain ne gutamanyika. Kiwulidde. Namuvumako eddanzi gye nakoma nze amanyiyo. Namuvumira ku kirebe kya UPC. Wali ogeze okolayo kyo UPC. Watuukeeka? Natuuka naye gye nakoma nze amanyiyo. Tewali kipya wano. Tolimuddira. 2014. Maama n'omuvuma. Nkugambye nze yasooka okuvuma maama wano ebivumo biri byennyini ebikambwe gye nakoma nze amanyiyo. Toyagaliza muntu yenna kukituukako. Era neyo story saagala naginyumya kubanga yali mbi bwazuukukiraawo. Fairo nagikubako enfoofu. Wayisa n'ebuyende. Mama. Kati oyo nemuta. Tewamuzzaako kigere. Twasiga tudiringa na bbaawe. Maama n'omuggyako engalo. Kaki ke baakukola akasi? Bigirwa. Ndeka sebo. Ndeka. Olaba otya n'okwogera. Maama mukambwe. Tuli basajja bakulu sebo tumanya. Kati ffe tusiga tubiisana ne jjajja waffe. Maama ne mumugjamu mu bintu. Maama ali yafumba mmere ye. First lady. Kati bw'olaba nga mukulu munno Muwanga Kivumbi alumba maama gwe gw'owulira alina obusagwa. Anti nze mba njagala kati Muwanga Kivumbi aweyo waidi ekitiibwa. Eyamuyigiriza ebyobufuzi. Eyamuyigiriza ebyobufuzi. Oyo omuntu wayo waidi alina engeri gy'asambamu ebyobufuzi. Ebisingako awo wasambira. Waffe twogera issues. Okiwulidde. Mulimu ebintu bye twakola ki? Muwanga Kivumbi ogere ku corruption. Nga te mwagaggawalidde. Tekisoboka. Sente ze babbye mu finance committee. Mpitirivu. Sente ze babbye mu budget committee. Mpitirivu. Kati talina moral authority. Okiwulidde? Era jjajja abantu bamu aleka baleke. Naye nga tebakkirizibwa na kumwogerako. Kubanga nabo batikkudde. Kugambia is a billionaire. Kati what are you talking about? Kiki ekirala kyadde asuubira okubeera ekisingaawo? Naye akalulu ka mulema katya billionaire bw'atyo. Akalulu kagaana. Bantu bamukoowa. Si bantu akalulu yakawangula ne bakola ki ne bakamuggyako ku kifuba. Ate kakagwa mu mirambo musanvu. Mukiibi yali amusinga amaanyi. Mukiibi yalina amaanyi mangi nnyo. Kaako kagwamu emirambo musanvu. Kabaka kyali kalulu w'amaanyi. Mukiibi yali w'amaanyi nnyo okusinga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yakubanga olukuŋŋaana nga lulimu abantu 10. The rest is history. Ekikulu kiri nti baamugjayo. Okiwulidde? Baamugjayo. Naye newankubadde baamugjayo. Muyina muwa amagezi nga mwe banna UID banne. Omukulu oyo aleme kugenda mu basement. Ekya basement tekyewalika kati. Bw'obanga okyamansula ebigambo. Tekyewalika bw'obanga okyali mu kisayi ky'ebyobufuzi. Kati akkirizibwa okuvuma General Muhoozi. Anti kati kiri eri General Muhoozi okuditamininga ki ekivumo n'ekitali.
nenga yamulangidde obutamiivu na biki byonna byonna nabimulangira andi kati Jeno Muhoozi nze kyenjala magezi genjala omuwaga matonotono siga amaanyi nnyo ogawa Muhoozi togawa Kivumbi Jeno Jeno ekisooka alina omupiira kati waba alina omupiira alina okumanya nti abamulumba waliwo abamulumba ogumujjako mu ngeri ey'okutaayiza obutaayiza ne wabawo abaleeta engwala alinnya bulinnyi waddembe ogibuuka waddembe okubasala okiwulidde naye nga kyonna kikiri okulumbibwa ajja kukola ki kakati ate ye bw'ajanukula engwala eyo n'oleeta engwala ye n'akuterayo amannyo andi kakati kyalina otugamba nti naye kuba kati demonstration gye yakakola azanya alaga nti gwa ndobo ate agutegeera kati ogw'endobo ogwo gwalina omupiira ogusuula mangu ng'ozanya nga Jeno ndaba agukutta omupiira anti nkubuulidde ndaba nga Muwanga Kivumbi bajja mukuba endobo agende nkubuulidde kyenjagala okugamba kiri kimu gwalina omupiira tosobola gatta ebi ohodinga omupiira ati yowa control wano n'engwala bw'okola ki bw'okuba ng'abadde akigezezzaako anti nkubuulidde ng'akubye engwala kiwa obudde era nze nkulayira Muwanga Kivumbi bw'ateddeko n'agenda mu maaso ng'ayogera bw'ati nze nkulayirira Jeno ewiiki ejja ajja gimalako ng'awanda ey'okubiri ali mu basement Muwanga Kivumbi ali mu basement katumulinde akubeewo olukiiko ku Kavule naye kati kyensaba Nuupu banange Nuupu muve mu muzannyo muve mu muzannyo muteeseze n'abalala abali mu makomera muteeseze Waiso Mufumbiro ave mu kkomera bamulekayo abammwe mubalekeyo naye muteeseze Waiso ave ate Bobby Giant naye anagira okwo mpola mpola asaze omubiri bangamba yagusala toyinza butasala muganda wange oli mu maximum prison ebyokulya tebikyali binga biri okwogerako n'omuntu ku kirabirwamu ng'omulengerawo wali bali mu apa prison ate obadde olowooza bali ludda nti bali mu Maxon B abo banaavaayo bajja kuvaayo baliwo abeesigye baliwo abeesigye baawula busenge koze buli omu asula mukake mu apa prison baawula busenge obusula tolina gwe weewunaganya naye kugambye ate ng'oyingira essaawa 10 ebintu si byangu Jeno tusiibule tuve wano nze omanyi tolemezaamu asinza kulemezaako olw'ensonga nalabye mwannyinaze onabona mmere mu palamenti agamba ki namulabye ng'awanda mu palamenti nammere agenda kuba abantu abamalewo okimanyi nti abantu abakubye nammere yaze ku fulo ya palamenti ne bagala omunafuya nga omanyi ebyekipaliamenti kati akakodyo ali ku palamenti kakodyo kabadde nti MP w'NRM bwajja nga balabanga mukujjukujju agala kuraizinga bamukubirawo bani abamukuba abana NRM banne opposition bamukubirawo procedure order ne bamukanga n'atuula kati bw'atuula bw'ati pesi nekka momentum ye teddamu oyo ng'ayitidde awo myaka egi taddamu kulwanira muzindaalo kakati bagenda bagwa ku nammere tebamutegeera stroke empya yasituse ndooza adde awa prosidio mata wuyo kati balaba akatuli nebalowooza nti atagadde nebagala bamutuuze basindika chief-whip government chief-whip Dr. Ochieng amutuuze wansi yamugaye twala eri yamulabuliddewo kufulo naga nedda nnyabo ani gwotuuza aya member of parliament ng'ogyeko ebyobwa minisita kantuuse ensonga yange ndyoke ntuule nja kutuula nga tebankute mu kiwato namera omumanyi gwo ensonga n'agiggusa tebamuvuddeko bamuvuddeko nayogera ebibye ne bigwayo nakunumba ng'embuzi eyasize ekibya
Chifu nene bimusobako. Endulu nevuga yagala mmere aja basobola. Kati guno mwaka gunaggwerako nga y'omu kubatambuza house. Na mmere ebintu bye biri constructive. Na mmere siye muntu goyisaamu amaaso. Ebintu byayogera bya magezi. Muyivu atalina confidence. Ate muyayi. Yekkiririzaamu mu byayogera. Omanyi omuntu ng'alina ebintu ebyo. Tomwepankako. Muyivu alina confidence muyayi. Olaba yafufumya full figure. Vakubya full figure. Namutiira gwesebo full figure nze mutya wano mu ggwanga. Anti ebyo byali byeno bya ku street. Bya ku street. Kati mu bya kiyivu wali. Kakati olaba afufumya omuntu ku street. Tomwepankako. Kakati bya kiyivu. Yakubye kifuipu wanda leero. Yazze n'ebitaala byonna tiyakubye rivansi. Achengena anamuddira. Ate kubanga na mukazi olutalo. Olugenda kulanda paka mu cabinet. Nalulabye nga lutalo. Nachengi munafu mu mbeera ze munafu. Munwane yafu ya sweet agisobola. Munafu nnyo. Ne ku floor ya parliament wamulabanga nga era tayina bintu by'amaanyi nnyo bya. Ali composed being a medical doctor. Ali bichi bintu abimanyi. Nene nwana yechina mmere. Amanyi bya covid. Yechina mmere tagisobola. Ate njagala abankubire. Taina gwagenda kuleka waggulu. Ngalwaki abaleka waggulu. Anyway. Oye minister nze gwe nnina. Minister wange wa parliament ye. Nammere abantu bamujjaako maaso nakugamba. Akyakola ebintu bingi. Okukakananga yisaba minister. Nkugambye akyakola ebintu bingi. Akaluka yara yakayingidde mu nnaku 2 ezisembayo najjawo wini. Mwita wa kusaaga. Oyusi wa kusaagirako. Okiwulidde. Musajja wo naye yazzeemu ssebo n'afuna amaanyi. Ani yenna yazzeemu okufuna amaanyi? Daudi Kabanda. Tewamulabye. Honorable Kabanda ssebo yonna gy'oli. Va mu musaago. Njagala ssente. Osabye bubi. Anti njagala okugenda okukola appointment ng'amaze okitegeera. Ng'akitegedde. Nze sigenze kunyumya. Ssebo kati ekyamaani. Ekyo twakikutte bannamubende. Yasomye ekiwandiiko kya Piero Yu. Okyepankako. Okiwulidde. Nga bala bonna bali awo batudde. Bamubugiriza ssebo. Bamubugiriza na ate agaba ddoola. Ssebo Honorable Kabanda nzija. Nja kukubirako kasimu twogere ebyaffe. Talina buzibu Honorable Kabanda. N'olw'ensonga era ze bali bamutagazza baali bankoze bubi. Baali bankoze bubi. Nali mpotose ng'amaanyi gampeddemu. Katambuze Namera atambula, Kabanda atambula. Kakati ataawo ffe tuba tutambula. Generation.